Omuweesa w'emmotoka bwe yali agiweesa yagiteekamu ggiya ya livansi, so nga ate yagikola kukutwala mu maaso gy'ogenda. Naye yamanya nti waliwo akaseera nga kikwetaagisa okusooka okuddako emabega okusobola okutuuka obulungi gy'ogenda. Ani tatabonaabona lwa byabufuzi, wabula ngeri gy'abizannyeemu. Nti n'akaseera Anita we yalina okuddirangako emabega, Anita obuvumu bwamulya okumanya, ng'agenda mu maaso ne bw'aba agenda kutomera muti. Overconfidence kye kimu ku bibonyaabonya Anita mu kaseera kano. Anita yasukka okwekkiririzaamu. Anita yasukka okukozesa ekigambo kisoboka. Si be bangi abasobola okusaabalira ku nnyanja nga tebalina bwato. Kyova olaba Moses eyakikola nakati tukyamusomako mu byafaayo. Anita yayagala okusaabalira ku nnyanja nga talina bwato olw'obuvumu obwamuyitirirako. Kino nno kitegeeza ki mwenna abali eyo? Okutta ku bigere si butiitiizi, okuddako emabega si butiitiizi, n'okwekkiririzaamu okususse kya bulabe nnyo, wadde nga sigambye nti tewekkiririzangamu. Naye bw'olaba ng'embeera eringa ng'egenda okutabuka, okudda emabega kye kiyinza okukuyamba. Waliwo eyagamba Anita Amongi nti wadde enkuba etonnya, tukwate ambuleera tutambule mu mbeera yonna. Nkuba ki? Ya mayinja? Ya kibuyaga? Oba eno enkuba eya bulijjo? Waliwo enkuba efuuyirira, ne wabaawo enkuba efudde emba. Ebiseera ebisinga enkuba efudde emba eyimiriza n'emmotoka. Enkuba esobola okuyimiriza emmotoka, teyinza gikwatira ambuleera otambule. Naye mu kaseera kano eyamuteekamu obuvumu obwo, eyamupika mu ngeri bw'etyo, ali Germany ye ku mirimu gye. Anita ali mu busibe obutali official wadde nga weebuli. Nga ne gye balondera agenda okumuddira mu bigere, ye tafunye mukisa gugendayo ne bwe yalibadde yaliyagadde. Mu kyo ki kyentegeeza? Enduulu eyo ekukubirwa eyaniriza mugole oba ekanga babbi? Wakati awo ng'ozina amazina go aga kisolotondya, weegenderezanga nnyo okusiikuula enfuufu esusse, kubanga abo abakukubira enduulu bw'ogibayiira mu maaso bagenda kukutama balonda mayinja kukuba. Waliwo akaseera ng'okirimu bw'omu, naye wali okalowoozezzaako era wakeetegekera otya? Waliwo akaseera ng'okirimu bw'omu, naye wali okalowoozezzaako era wakeeteekerateekera otya? Tubeera bangi nga tuliko bye tupanga, naye ebiseera ebisinga bye bakuwa obukulu nti liidinga kye tupanga, awo ekyo si kyakwebaliza, wabula libeera ku katala. Kubanga bwe likulema okuggusa, ye ggwe agenda okufeesinga consequences oba outcomes, oluzungu lw'edduwo. Be baliwa ababadde bamuyitira maama mu nsiko? Be baliwa ababadde bamusiimuula engatta ebigere? Mu kaseera kano tewali n'omu. Nga ne mubamu abalonze supiika omupya, mubaddemu bakajjajjatta be, naye tewali kibalemesezza
kufuna kirowoozo kyakubiri nti anaatulaba atya. Bagenze mu maaso kubanga bwo obulamu bulina okutambula. So wakati awo nga weefuula omuzira mu banno, lowoozaako ku kaseera mwe bagenda okutambuliza obulamu bwabwe kuba bulina okutambula. Naye ng'ate ggwe oli ku mpingo olw'obuvumu obusukkiridde. Kaba beffe abawuliziganya, comment section tekwewazanga nnyo kisusse. Nakyogerako nga tugenda mu kulonda naye simanyi oba mwantegeera. Eyo comment section bagiyita nduulu. Naye nduulu bagikubira ali ku stage, so saavudde ku stage. Lwananga nnyo weekuumire ku stage osobole okusigaza enduulu. Bw'oba ozina amazina ku stage, weewalanga nnyo aganaakutula stage okubeewo akatibba, kuba yo stage esobola okuzimbibwa obupya ate ne kujjako omulala agizinirako. Ababadde bazikubira be bamu ate ne bazikubira omundi. Kola ekituufu ky'oteekeddwa ng'okukola, so si ekisanyusa abalabi abakulaba. Abalabi abatulaba baana, ffe tubasiimira ekirina okubawoomera era ffe tubamanyiiza ki kye tuli. Tebakugambanga nti ffe tunyumirwa kino, gw'alina okubawa ekirina okubanyumira. Kakano nno weegenderezanga nnyo okulowooza nti bwe siibaweere mu mbeera bweti bagenda kunkyawa nneme kuddamu kufuna nduulu. Bamanyiize ekituufu kye ki era ggwe omutuufu y'ani. Enduulu entuufu ejja kukugoberera. Kabampaane mu buli kyokola tasukkanga, kuba waliwo akaseera ng'okirimu bw'omu, ng'oba olina chifu esinga bw'omu. Amazina ganyumira nnyo abalabi nga tosiikudde enfuufu, kubanga bw'osiikuula enfuufu egenda kubayiikira mu maaso bakukyawe. Twawule eŋŋoma ya mujaguzo n'eyaggwanga mu ggye. Eŋŋoma ya mujaguzo etuuza nnyinimu ku Nnamulondo, eyaggwanga mu ggye bagiyita Batuyise Embuga waliyo emitawaana. Ŋŋoma ki eyo ekkubirwa ekutwala ku Nnamulondo oba ekutwala mu mitawaana? Twawule enduulu eyaniriza omugole n'ekanga omubbi. Twawule ebitangaala ebitutwala mu kwesiima n'ebitutwala mu kuzikirira. Nawuliziganyako n'abalabi baffe nga twakava mu kulonda. Ekigambo kye nakozesa bakiyita temutukaka. Omu bw'asirikamu oluusi aba n'ebimugoba, so nga ate tewali ali luzira lwa komenti gye yateeka mu comment section. Luzira bw'atuuka akwata gwe yateze kamasu so si bumasu. Nabwekiti ebiseera ebisinga mugezeeko twandastandinga bwe tufaanana ababa disappointinze. Weewaawo tebeera disappointment, ebeera nsi erimu okwebalirira.